nalondamu nsonyiwa olw'ebyo bye nakuyisangamu samanya nze nangeri gye wagumamu oba omu mu nnyumba gye nakulekangamu bambi naye era wabeerangawo era dinaali wange yakusangangawo ng'olwo ndi mu kupakasa ndi ku bibyo njagala iPhone bw'ejjawo gikwatirengawo nga mukazi wattu tomanyi na kiddako nga tuli luwafu nga b'omanyi ku kazigo n'enkuba hiiti nezikwatayo ebifulu n'ebijjalaba bwe nkulekawo nakimanya nti waliwo obuzibu nange sali muzibe ndaba ng'obulumi bwe wayitamu bwe wadde ku ngulu tewabulaga naye ate bwe sinkwetondera mbeera saawukanye ku bali mukwano manya kimutwasimaye ebisobye onsonyiwanga byenkugamba onneesiganga buli omu akola ensobi I'm not perfect, I am human ebisobye onsonyiwanga byenkugamba onneesiganga buli omu akola ensobi I'm not perfect, I am human mama nsonyiwa nakulekawo nagenda Bulaya nenoonya nali muto naye ensi bwetyo bantu Afrika yali empadde omukisa bannange muganda wange kakwateko mu ngalo weebale nnyo omutima gwoyolesa ogwo era kano akayimba kaddako nkakuweereza ne mama kikaaba obwedda mugamba songa mugoyagala ne mulaba ng'akusongamu ng'akugamba kyoba nkuteeke ku nnyolo olabaga nsuwa taata olabaga nsuwa mamiyo thank you so much kana akayimba nkaweereza oba tu Africa Trouble ne bafaani ba Team Mayanja family ne Pallaso wena neebisigera before in love, I will never ever take it for granted. You are really there, you want it on the beat, so don't let it come better. One of the camera, but you love you know.
wange. This is my big brother. Eddie Chigere. Ngama yanja family tukwagala nnyo. Bingi byotukoledde abantu beebuuza lwaki ffe tujja ne tukola bino. Naye nga tetusobola nasasula ku bbanja lyotubanja muganda wange. Era nze ndi muto ebbanga lyonna lyonjagala lyonneetaaga nange okwagala nera nja kubaawo. Omusajja ono nga ntandika okuyimba nalina emyaka 13. Nga ntoloka ku ssomero nengenda nenyimba eruzira. Ye musajja eyasooka okunsasula ssente mu music. Atu! Ebiseera ebyo nga sigwanira njogerenezo wampa. Muganda wange ono ssente zasinga okusooka okusanyusa omutima gwange zaali 15,000 ze yampa. Naye ng'ebiseera ebyo zaali mpitirivu nga zimalira ddala. Era zaagadde ettaffaali ddene ku kyendi bamooti mwenna mubadde bakulu baffe. Emyaka gyonna ng'ensi tennatukkiririzamu mu mwatukkiririzamu Amalula family RIP Pade. Naye tubadde nga ffenna tukyali ffenna. Era nkwagala nnyo saagala olowooze nti nze okujja wano kirina ne kyekitegeeza. Tekirina kintu n'ekimu kyekitegeeza gye ndi. Sirina bwe nsobola kusasula okuleka okukola ekikusanyusa ku mutima kuba oli ndugu wange. Era sirijjangu okwo. Yaman, njagala okwebaza mwenna bakyali baffe abaagala Uganda Music waddala abawagira Amalula family myaka gyonna omanyi ne bwe tugenda tukula bingi bye tuba twali tusobola. Nze nali nkubasamu okuva wano paka mu Lujeeri, naye ffeffe nnyini tulina okuyiga okwagalangana. Bagamba bwe oyagala abaana bo bakukyalire mu bukadde bo, tandika okukyaliranga bakadde bo mu bukadde bwabwe ng'olina abaana bo bayige bwe bakikola. Kakati bwe muba mwagala nammwe mu myaka gyaffe emirala mu mulembe gwaffe guvuddeko osiimibwa oyagale, tandika okwagala banno n'obbasiima ng'okyalina obukisa obwo. Yensonga yemu lwaki tusabira abalwadde kuba tebakyasobola kwesabira, si bwe kiri? Yaman, balakalawo ffeko. Naye nga ebyo bivuddeawo Eddie Chigere, nkwagala nnyo. Uncle P, nkwagala nnyo muganda wange. Nkwagala nnyo. Awulidde. Bannange Uncle Pallaso mumpere ku bugalo Uncle P. Ono muganda wange, muto wange, byonna. Is my brother. Mwagala nnyo. Ebyaddala Uncle P kampulopere tulina emikwano mingi. Naye abamu batusudiya ki? Busudiya. Nze n'emikwano mingi abambukiza tebeezo tebalabiseeko. Tebakola ki? Tebalabiseeko. Naye neebaza Uncle P. Neebaza Director Bantu African Tour and Travel. Omwami oyo omulabo wewe. Bayina we yakuntuma dda nekubirako akasimu awo ne bigira awo bwetyo mpalampala oyo. Bambi yannyambyeko ku Sheena okutambula. Mu bakyali bange bonna be nnina omukulu yannyambyeko atwala abantu e Bulaaya era tugumye eyo. Tujja gendayo okwefudisa wali eyo mpozi gye najja n'ankumbya kwefudise. Badde omumanyi ongamba nti Bulaaya ajja atwala abantu tujja gendayo. Gwe gyebupulidde obadde otya. Era jyamu tugende taata. Jja tutuutu. Ndako kyabuzayo akayimba aliwa bosi wange. Sure. Kayimba ki? Yaman, kasooka nyimbiremu abakazi akayimba kano nga bwe nsembera ku bantu. Njagala okubaza bantu okukkiririza muganda wange n'okutukkiririzamu ffenna. Kyakabi nnyo bangi eyo tubawagidde nga mu Uganda Music business nyingi, naye tugenda ku mameeza gaabwe ne tubasaba sponsorship ne batuggalira ebweru. Naye webale kubeera musajja wa njawulo nnyo era naffe tujja kwagala paka. Bantu African Travel. Yaman. Abatulaba abalungi mwenna abadda Mix Media muje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Sechi President e Masaka City. Olunaku olwaleero ndi eno mu tawuni ewa Jalias Undergarments nga basangibwa mu kibuga Kampala nga bayina engoye zonna, bayina bunnika, bayina bulegingi, bayina obutambaala, bayina obubina. Mwabali eyo ng'oyagala okwambala akabina jangu eno gyekali, bayina bugata, bulegingi bonna babuyina nga basangibwa ku Kikuubo Lane. Edduuka balita HG42 Bypass Building. Mujje tubaweereze. Bakola ne free delivery
kibanja mpola naye waali mujje oli oyagala kunyumamu obupale obwakabiba bulina bunnika bulegingi bonna oyagala kwetegamu buli kimu kyonna kyonna abakirina mujje eno mu kibuga babaweereze ng'edduuka liyitibwa Jalya Undergarments nga balina buli kimu mubeere bulungi mweraba.